Wanupu BW bagenda ne balumba amakage n'omukyala yakola ki? Njagala okubabuuza bannange mmwe bannabyabufuzi, Bobi Wine yakola ki? Benga bannansi, we are entitled to know. Twagala tumanye kye yakola. Tiyakola bwati tetwaba tulumba amakage omukyala ne tumulumya abaana ne babeera kisa mu Uganda ey'emirembe. Uganda ey'emirembe BW Bobi Wine yakola ki ku Uganda gye mutugamba ey'emirembe? Tugenda beera nga tunulira emboozi eziwerako olunaku olwaleero. Abantu 3 baweereddwa obutwa obubatiddewo, so nga ate Minisita Balamu ayongedde okubeera ng'alaga obuyinza era abantu ayongedde okubeera ng'abasiba ku nsonga z'obuli bw'enguzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wa NUP avuddeyo ku nsonga y'enguzi. Ebigambo bya Bobi Wine tugenda kubeera nga tubiyitamu ne Farouk Ali awandiise baba awandiise kuva waggulu pa gwe bayita omukugu gw'ebbaluwa bannange guli mukugu gwa bbaluwa ataddemu buli kimu. So tugenda kubeera nga tuguyitamu. Olunaku olwaleero wabaddewo olunaku lw'abavubuka, so ku NUP abakulembeze babaddeyo, ebigambo byogeddwa wabula waliwo akatambi kenjagala okuzannyira. Ebigambo bino bya Sylvia Namutyaba byendowooza nti avuddemu ebigambo amazima abantu batono aboogera ng'ono omwana ebigambo byayogedde. So tugenda kubeera nga tubiza nga kitonde kikyala webale nnyo tubayina batono nnyo kati nga kitonde kikyala. So tugenda beera nga tulaba ebigambo bye. Waliwo abamu kubali mu kuyingizibwa mu magye atuyimbidde oluyimba lw'eggwanga naye kennyini ne yeevaako. So tugenda beera nga tumulaba mu ngeri emu. Tugenda kubeera nga tugenda, waliwo omwala gwa Hamu ogwazimbibwa oba kwe yazimba ebizimbe ogwa Nakivubo. Omwala guno abakulu mu Parliament bavuddeyo bagamba nti Hamu yazimbako bizimbe ate gavumenti yerabirira omwala. Ye yazimba ebizimbe naye ate sente zirabirira omwala ye kwe yateeka bizinesi ate ziva mu bannayuganda zirabirira omwala. Olwo abayinvesita tugenda beera nga tunuulira emboozi eno kubanga bw'otuuzaako ebizimbe lwaki oba omwala togulabirira? Kubanga abayinvesita okitegedde ba-investor bammwe. So tugenda beera nga tuukawo Honorable oba former MP owa Mawogola Gorethi Namugga avuddeyo ku nsonga y'omwenge. Kabiya omwenge gwonna ate naye abanyuma omwenge waliwo ke bawanye ekitiibwa Kabiya. Okay. Avuddeyo Minisita Balamu yagambye omwenge gulina kutandikibwa ssaawa 9 naye ekyo kiragiro si tteeka. Directive eyisibwa president naye Minisita wa local government ensonga zitadde ku level. Anti naye ba directive eyo. Okay. Directive ya Minister. Tugende maaso. So tugenda beera nga tutambulira ku mboozi of course ne byotawulidde bingi tugenda kubeera nga tubikuwa. Nzikiriza tukujjukizemuko n'akatambi kano nga tugenda mu kuwummulako katukakujjukize then tudde. Tujja bulya naawe tujja kulya tutakulayi kojja jangu febboyo kyogamba waliyo n'engeri yabo caayi caayi tuliya tujja bbiri nze mumpe ebyange ngende wano kwata netooke ozalayo kawunga kaffe sidisi baganda buli omu kyali mu kulya abaana bonna bali kawunga balike tugenda kulya emmere eno bajja gyewulira ne bamadyokolo bagambe nti ate yefe bali bennyini be bayogerako madyokolo manyizi nenjala engalo zooza
Katonda wange. Olaba mbadde maze okunaaba. Mbadde maze okunaaba. Okunaaba. Tolina kunaaba mu maaka. Wajibe. Wakati byatu. Chunga tebakitutte. Bade ngamba basajja bakala kunkola kina. Batumanyi tuli bakadde buli wamu. Mbogo tugenda tufe tukubagane. Zikuba kugwana. Abasajja ekiwunga ate bakituttewa baagala kunkola ki. Farouk, nga tetunabuuza ku bantu mu kigambo kimu ku katambi kano twagadde tubajjukanyemu oba nti maye eddakiika emu gy'oba okozesa kigambo kimu badde oti maye emu njibala omanyi Jimmy ebigambo ebimu eby'ennaku bisekerwa bagamba ebyembi bisekerwa naye Robert Kyagulanyi Ssentamu kirabika Uganda yamufunanga kirabo nti wakati mu biseera maybe byolowooza nti abantu banafuye nnyo naye ye muntu ali flexible nti wootamusuubira akola ekintu mu mbeera y'ennaku ate maybe ekiwa bannayuganda essanyu oba n'essuubi kitegedde nti wootamusuubira nti omuntu ku kalibo ye n'olaba nga omusajja asena ekiwunga asena engege eyenkana olwala n'agiyiwa ku ssuwaani naga kati ekiwunga tugenda kirya naga tukubagane ekiwunga n'abamadiokolo bategeere nti omukulembeze yakoze eki saategeeza bannayuganda nti embeera gye tulimu ffenna etunyiga we have to fight so hard tetuli banjawulo tulina okufightinga twegatteko for the better nategeeza nti omukulembeze reflecting ekifaananyi maybe abantu kibakola ki batambulira mukulembeze aba muntu w'abantu era alina okukkakkana ku ground na fitting abantu be bakulembera kale katukolemu bwe tuti katono nnyo then tujje tutandike ebigambo DPTV Uganda Dawn People Television Uganda Milano freedom my son our fertile soil for our old years we shall be together. Nerero nkoze otya munywanyi lero nkoze otya lero nze kunzirano mu studio n'enseko kakati gwokyali ku ekyo lero kakati eyo gye babadde bali recruitingira abaagala okwegatta ku magye naye kakati ate wabaddewo okuwummuza abawummudde amagye bali akatambi akavuddeyo wano bayigiriza abantu okuba patriotic olina okuba nga omanyi oluyimba lw'eggwanga olina okuba nga omanyi oluyimba lw'eggwanga y'omukulu kyonna bino ebigambo mbikubuulira bwe babanga emu ku interviews eziyingiza omuntu w'amagye kubanga omanyi oluyimba lw'eggwanga tosobola kufuna yadde bannayuganda 5%. Era ekyo kikulaga nti bannaffe abantu babajjeemu mu bugenderevu. Kati waliwo section y'abantu batwala ne bayigirizwa. Ojja bitegeera. Bongo oluyimba balubayigiriza mangu. Ne random call nti abantu bajje bayingira amagye. Kati bateekawo interviews eziremesa. Negwe ky'omanya. Ne bwoteeka ababaka ba parliament. Tola nti bali mu bisatu bameka. Oyinza obutawezaako 10. Tuwe katambi akasinza okukola amawulire n'okutambula ku mutimbagano si kamulala kamwagalo w'abangi CDF General Muhoozi Kainyerugaba bw'abadde asituka nga bamutwala mu kifo ekirala ke kasinza okukola amawulire olwaleero. Omwagalo wani? Omwagalo w'abangi. Lwaki onoonyezaamu ekyo? Katule ku mwagalo w'abangi. Oh yes. Era kyonkose.
ne kati ofaaki Lero kyonkoze. Eh? Lero kyonkoze ki? kati ofaaki Wano yalina balance. akatambi kakutte emitimbagano gyonna Wana baza bwageze wesina ko Era- list. era aba NRM ne PLU ababadde bagamba Jeno nga tatrendinga leero tewali gwe bawadde ssente okumutambuza. Boyagala ki? Jeno General anyumye akubye akajji. Justin Neno hit Baba. anyway Nenga general ye balance tetugenda yagimala. wala. Balance Yes yagimala. East asoka nagendako mu east ne bange mutuusa. Gwe- Namana akuma mu west. ne waleero tubadde ki Simanyi kyo. kimanyi tetunnabuuza ku bantu Otubadde ku general omwagala abangi. salute sa Awagala abangi kajjamba agenda akakubira ku bantu. tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otulaba webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otwegasseeko mu butongole twegatteko ng'osubscribinga yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda sirinzekka nzize ne Farouk Ali atandise ne balance ne mbuuza bamukumye ku dduuka ofaaki n'ebina buuza ku bantu Farouk then tutandike emboozi. Omukutu gwa DPTV tubaaniriza akawungeezi akaleero. Amannya nze Farouk Ali nsibuka mu Buddu Masaka. Era njagala kwongera obbategeeza nti basubscribers tutambudde tunatera okutuuka emitwalo 14. Tubasaba mwongere okusubscribinga kubanga channel eno yankize nnyo mu channel endala maybe ze mulaba eyo. Twagala mukuŋŋaane muwere bangi obubaka bubayitemu butuuke ku buli munnayuganda nga musisi tukakase nti ebintu bibatuukako tetwagala musigalire mabega. Babulamusaako yenna gye muwangaalira abali e Boston awo ajati Shina Lubowa omukyala ajati Sumaiya muganda wange Semwogerere UK Kalisa muganda wange nkulamusizzaako mwami Mukasa nkulamusizzaako mikwano gyange muli bangi abamunyiiza okubanga mbeerabidde Yahaya Kakembo bannamasaka mbabuuzaako bino sobola byerabira babuuzaako nnyo njagala kutumirako ku mubaka waffe Nyendo Mukungwe Javiira Sebina abantu b'Enjeru municipality omubaka mwafuna w'amaanyi. Nalabye Lukanga Honorable Lukanga Musanje yagenze kufuna parliament yaraisinze matter eri very serious. Yayogedde ku kitundu kye ng'abantu households empitirivu ezitalina masanyalaze naye yayogedde statement yasinze okunkwatako. Yagambye connection fee oba ssente ezeetaagisa okuconnectinga abantu mu kitundu zaali badde ntono nnyo singa Njeru municipality emu ku bitundu ebisinga okubaamu amasanyalaze bw'okomparinga ddaamu weeri. Naye naakulagala gamba nti amasanyalaze gabayitako buyisa abantu balaba waya. Abantu balaba ki? balaba waya na miti. N'agamba lwaki abantu bewe babeera mu kizikiza nga ddaamu ebali kinnya na mpindi. So ndowooza nti abantu b'Enjeru bwe mwali mwalonda Jime Mukama yabaanukudde n'abalondera omukulembeze asobola okuleeta ensonga zammwe. Baali balonda Jime Lwanga. Baali balonda Jime Lwanga. Si Jime Kivumbi. Mwali mwalonda Jime Lwanga naye nga ka balance naye kamutawaanya nga mukamwawo. So omubaka mwamulonda asobola okuyimira ku fulo ya parliament ensonga n'azanja. Wootabadde. Yesebo. Abakulu abo bantuttemu sipiidi awo ne baŋŋamba gundi olulimi lwo lutagala. Abalabi baffe baŋŋambye olulimi lutagala. Mbuki mbuwayogedde ki? Nandiba nalidde. Nga badduka emisinde baagala kuyita we basula. Nalidde baŋŋambye nalidde kubanga oyina independent endowooza independent naye nga bye mbagamba birabika bitegeerekeka. Waliwo eyaŋŋambye mbu ofuuse motivational speaker mu kifo ky'otuwa amawulire. Kyagala basukkewo. Everyone is entitled to your opinion. Omanyi bino bye twogera olumu mujja kujja mu birabe. Nyina ekigambo kye nabagamba sometime back. Ne mbagamba olutalo lwe tutambula lw'abantu bangi
naye mujja kwewuunya nnyo mu lutabaalo lwe tugendamu. So many people bajja genda batukongokako ne mutasuubira. Abantu bajja kukola ebintu bye mutasuubira okere ku makyanga owulira gobadde osinga okwesiga omenyesa omutima. Naye temuggwaamu maanyi. Tujja kusigala nga tutambula ne bagamba eninga cross country. Emisinde gy'olaba gya protich gye badduka. Yep. Batambula batandika kibinja ng'okira abayitirivu ne bagenda bakongoka omu kiki omu. There are very few abatuuka ku finishing line. So temwewuunya nnyo be mbadde mwesige nnyo nga bagenze bakongoka ku lutabaalo luno tulimu. Naye tubakakasa olutabaalo bonna abali babasigaddewo bajja dduggusa eggwanga lino bannayuganda lujja kugguka era bannayuganda bajja kufuna obwetengereze mu nsi yaabwe n'okuweebwa ekitiibwa. Banaye era Jimo ono temumuyisaamu ggaali. Omuntu omuleka time kintu kimu kye baŋŋamba. Omuntu bw'ajja gy'oli ng'ayina obusungu ng'ayina ekimunyiga ng'ayagala kaaba, muleke muwe space ayogere akaabe. Oli waba ayina ekimukosa n'ekimutuddeko mu kifo kyo kisirikira muleke akyogere. Because waliwo akaseera ak'okutegeera kiki wali otegeeza. As long as obagamba ekituufu oba omugamba ekituufu kiruma, naye akaseera we kanaatuuka mujja kutegeera kye tuba tutegeeza. Kye tuyise kyempise time. Ekintu kyonna tuwe time. Kale Morgan soko tuwe katambi aka 32 ako. Tuwe katambi leero tusazeewo kunzitira. Leero tusazeewo tuwe ku 32. Okay. Kalooza tunatandika nca. Lwaki TV ya saa 3 tewera? Okategedde yine ekoma mu mmeka 28. 28. N'obutundu obugwamu awo. Lwaki TV ya saa 3 tewera? Saa 3. Kati bulijjo saa 3. Laba saa 3 gye ziri. Gyerina okukoma. Bana ebuzibu ki? Ani? Saa 3 zirino. Naye laba yo weekoma. Soko balage weekoma. Lwaki TV tewera? Kino kikwata kwani? Owalekazi. Naye nga owalekazi kayero koka akagala. Ye muntu wa kayero. Olaba ne tape measure yero akasati yero. Yero kayero kamunyumira. Naye why? 32 tewera bino ebintu byatandika n'omusenyu seminti. Okitegedde? Seminti tawera ne tuteeka ku mizaani seminti nga tawera. Byatandika mpola mpola. Abantu abakyala nga beemulugunya. Mubalekera ssente z'oggula ennyama. Butale. Abasajja abatunula mu sefuliya. Nga bavaayo bagamba abakyala, omukyala nga agamba ne mwami. Kiro nga tekyagira, omusajja agamba like enva muziriira mu ku sigiri. Oba ku kyoto. Bamuziriira mu kifumbiro. Kati omusajja wuyo agamba. Ne tudda ku seminti. Omusajja baamuleeta bamusibye n'abagamba obusawo bwa seminti bubwo buyitirivu mubupime. Bagenda mugamba kilo ziba mmeka? 5. 4 ne. Bagenda obupima. 4. Ng'ebulako kilo entono ebulako 8. Bupimpi buli kasawo bakubbako kilo ekitono 8. Ne kilo ya seminti yomanyi sente zaayo. Kitegedde. Kakati wano we tuli ku TV. Omusajja agipimye lugalamirizo. Naye nga yagula 32 oba ali ku 24. Yagula 32. Naye obuzibu simanyi oba amanyi we bapima TV. Ekirabika tamanyi. Ayinza okuba mu kifo kya inch. Apimye oba mita. Nedda. Kati apimye bwati. Naye TV tebagipima bati. TV bagipima bati. Vertical. Okitegedde? Horizontal. Kati yapimye ati. Naye wano si opimira wano bajja kuwa birala. Ne bapima kuva wano ne mweri ensonda. Mbadde nange simanyi TV bagipima batya. Ebyaddala. Bale sibifaako. Ebyadala TV tebagipima kulimba. Bati. Era yo gyayina ewera 32. Naye empima gyagipimyemu. Kitegedde?
bagijja muli ne bagiteeka side zeeno naye nti oyo mwana omulaba sound yamaze ogikola agikoze sound agikoze TV tekola ki 32 tewera anyway bannaye twetoolodde nendowooza tekabakoze bubi katugende mu bigambo stress mungi olumu tulina okurelaxingamu tuleeta emboozi eziri serious so katugende mu bigambo mutukkirize tutandike n'omukolo ogubadde ku NUP ogw'abavubuka guba gwansi yonna naye banna NUP bagukwatidde Makerere Kavule National Youth Day yes oba International Youth Day now mu byonna ebyogeddwa tulondobyeyo ebigambo bino nga lwaki tubironze bitambulira mu constitution ya Uganda bitambulira ku mateeka agatutwala agajolongeddwa abatukulembera oba abatufuga kakati emiti emito gye gigumiza ekibira bikiri banna NUP basazeewo okujjukiza abali mu buyinza nti gana amateeka mmwe mwagakola ffe tugasomye busomi tugasanze mwagakola dda naye ffe abagasomye katugabasomese oba katugabajjukize nsaba otuwa akatambi ka Silivia Namutyaba nsaba message eno ereme kwatibwamu nga ngenda gisindikira General Kaguta Museveni ne government ye mu 1995 Mwai Museveni ng'amaze okuwamba obuyinza mu 86 waite emyaka 10 n'atuula ne banne bawamba obuyinza bw'eggwanga nga batusuubiza enfuga ennungi enfuga ey'amateeka n'ebirala bingi bakola ssemateeka naffe abantu b'Abannayuganda ne tusiima okugoberera ssemateeka oyo era njagala omujjukiza nti bo bennyini be bateesa ne bagamba mu kawaayiro ka ssemateeka wa Uganda akasooka nga boogera ku sovereignty oba obusukkulumu bw'Abannayuganda nti ffe ng'Abannayuganda ffenna tugenda kuweebwa ekitiibwa naye kati abavubuka bajjudde mu makomera mbujjukiza nti akawaayiro akasooka bagamba nti obuyinza buli mu mikono gy'Abannayuganda ne bagenda bennyini mu kawaayiro ak'okubiri ne boogera ku supremacy eya constitution ssemateeka nti wadde ssemateeka waffe ffenna ng'Abannayuganda naye teri akkirizibwa kubeera waggulu wa ssemateeka oyo era ne bagenda mu kawaayiro ak'okusatu article 3 of the constitution of the Republic of Uganda ne batugamba we defend that constitution bo bennyini ne batugamba mu 1995 wadde nga bwe tuzze tutambula bazze bagenda bamulongoosaamu mu ngeri ez'enjawulo Mwai Museveni tuwagala okutegeeza byonna bye mukola ne gavumenti yo nkukakasa ffe abavubuka emyaka 35 okudda wansi abakola ebitundu 8 ku 85 buli kye mukola tusobola okukikola nene wankubadde tusobola okukola bye mukola tulina capacity ekola bye musobola okukola byonna twasalawo olw'okubanga tuli bagunjufu tetugenda kukola nga mmwe ne tusalawo tugobere ssemateeka yennyini mmwe gwe mwakola mu 1995 ng'abasinga tetwaliwo abalala baali tebannazaalibwa tugenda kugoberera ssemateeka oyo yennyini kawaayiro ku kawaayiro bwe mubanga mugezezzaako okugaana okukyusa embeera tubadde mu kalulu mwami byabakama ne banne akawaayiro 61 n'akawaayiro 62 oba ssemateeka gwe mwakola mu 1995 mwe mwennyini mwavayo ne mutugamba nti ekisookera ddala akakiiko k'ebyokulonda kalina kubeera independent that is article 62 but was it kali independent tekali independent mu article 61 ne mutugamba nti akalu kalina okubeera free and fair kubanga boddayo eri mu supremacy wa constitution ne mu buyinza okubanga buli mikono gy'abantu mwagamba abantu bagenda kukulemberwanga nga muyita mu kusalawo kwabwe n'okwagala kwabwe nga mutegeka akalulu akali free and fair mutulaga nti tebikoze byonna ne mugenda mu article 29 akatundu dda ne mutugamba mwe mwennyini mu 1995 nti ffe ng'Abannayuganda ffe ng'abavubuka abatulugunyiziddwa nga tulabaganda baffe bali mu makomera tulabaganda baffe battiddwa tulaba pulezidenti waffe atukulembera gwe twasalawo okulonda gwe twalonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert essaawa zino ng'ali mu buwaŋŋanguse tulaba abantu bangi balinga abasobeddwa eka ne mu kibira nga bayisibwa mu mbeera embi ne mutugamba ebyo bibanga bituuseewo tusobola okwekuŋŋanya ng'Abannayuganda ne tuyimirira nga tusinzira ku ssemateeka ne tutalaga obutali mativu so ogwange gwakubajjukiza nti buli kye musobola okukola tusobola okukikola naye tubadde tetwagala kubeera kugenda ku endi gye muli
tuba twaga tusigale nga twawukana ku mmwe nga tukwasa mirembe. So tubasaba Abannayuganda mubawe ekitiibwa. N'abavubuka bonna abali mu makomera tetubasaba busabi kubanga ddembe lyabwe eribawo ya ssemateeka okwetaba mu kalulu mwe mwateekawo enfuga ey'ebibiina, that is article 71 of the constitution, mwe mwabireeta byonna bye tulimu tugenda kugoberera ebyo byennyini bye mwaleeta. Abavubuka muze mubasiba mu makomera olw'okwetaba mu kalulu. So tuzze wano tubajjukize ng'abavubuka ku lunaku olwaleero abavubuka bonna mu nsi zonna eziri mu demokrasi nga bali mu kulya, bali mu pate, bali mu kusala nyama, fe wano mu Uganda abavubuka baffe bali mu kukaaba. Olunaku luno Mukama wange nasonyi ogenda yenu ekangendeyo katono. Twabadde tusuubira okuba wano nga tuli bangi nnyo. Naye twalowoozezaamu embeera for now. Ate nga tetunneeteekateeka tukkiriza nti Mwami Museveni agenda kuddayo reflecting ne gavumenti ye bakole ebituufu. Tukyabawadde omukisa. Twagambe katukole mpola ne twadde tusobola okugazalinga wano, tusobola okwekunga bannange by the way. Njagala okutegeeza Mwami Museveni ne gavumenti yo nga tuli wano ffe ng'abavubuka. Temulowooza nti waliwo ekikola kye mugenda okukola kye mutatannatukolako. Temulowooza nti waliwo ekikola kye mugenda otukolako kitulembesa okulwanirira ensi yaffe, kubanga tuyimirira mu maanyi g'abo abatusookawo bajjajjaffe abalwanirira Uganda okwefuga mu 1962 ne bagamba Uganda yeefuge. N'enfuga ey'amateeka n'eteekebwawo. Tugenda kuyimirira mu bigere byabo paka ku musajja asembayo paka nga tubawangudde. People power. Faruku ebigambo biwulidde. Amazima abaana abafaanana oyo batono ddala. Olwaleero ayogedde Constitution n'agituwumbira n'atugiramu. Byokka Uganda byefaanana olwaleero. Namutyaba webale nnyo. Katonda akwongera amagezi okumanya n'okutegeera. Namutyaba alese memories. Ndabidde ddala vacuum ebadde eriwo mu National Unity Platform kuviira ddala Wayiso bwe yavaawo Mufumbira. Mu karakita y'omukazi ndudde okulaba abawala abato abali aggressive naye nga nekyayogera akimanyi. Aggressive omuntu ali determined, amanyi kyayogera, akifokasinzeeko nga n'ebigambo abyogera tatidde. Kubanga n'ekiyinza omutuukako akimanyi. Jima ebyo ebigambo ne baba bikuwandiikidde ku lupapula. They are very few. Oyinza n'obbanoonyeza ku ngalo wano n'omugamba abisome, just abisome busomi eri ensi ng'agamba sijja kusobola. Kubanga ebigambo ebyogeddwa biwa ekifaananyi eky'omuntu ali determined, omuvumu okukola kyonna ekisoboka kulaba ng'eggwanga litereera. Kyonna ekisoboka nga constitution bwekola ki? Bweragira. Kuba tesaba. Tesaba. Constitution egamba nga shall kijja kukolebwanga abantu olibawanga eddembe lyabwe balirondanga abakulembeze be baagala. Kitegedde? Ojja kukuumanga abantu n'ebintu byabwe. Tebakusaba. Eddembe ly'obuntu olina okuliteekesa mu nkola. Ojja kugobereranga enkola eya demokrasiya. Eya demokrasiya erimu ebyonna. Kakati Namutyaba, there are some faces mu byobufuzi naddala abakyala, cause abakyala si bangi abayina that aggressiveness and boldness baboogera ebigambo. Omukyala abadde akyasigadde omu batoototo bamuyita oweewammwe Goleti Namugga. Goleti Namugga nakugamba ba maama wange kubanga muziro gwa maama wange bwe tuli batono nnyo. Goleti Namugga atuwadde nnyo challenge nti wakati ne bwe yaluzinga ekifo ky'obukulembeze asigadde ali voko
n'okusinga obolooza ate abaafuna ebifo by'obukulembeze. Misinga nnyo omukyala bamuyita Flavia Nabagabe. Simanyi gye yabulira. Naye yali mulungi. Yali mulungi. Naye yasooka n'alwala muke mabega keeri. Soovunawo simanyi waali. Tulabyeko abakyala awo. Siniya waabwe Honorable Nambooze bakireke. Malalamu. Ye siniya waabwe. Era ye maybe ayina ekyokusiiga ekyokulabirako ku baana emigigi emito. Era bangi bamutunuulidde nga gwe balabiddeko. Naye emigigi emito gino gibadde mitono. Era bw'otunuulira Dokita na bayitana y'abawala bali Shamimu Nambassa be bawala abavuddeyo abato kweyo level boolaba. Kitegedde abalala boolabako tebawulikika nnyo. Waliwo ono Owewakiso aliwaina omubaka omukyala Owewakiso bamuyitaani erinnya lye ndyerabidde naye ayogera Nakimuli oyo twamufiirwa yagenda atyo Mungu amuwumuze mirembe. Kitegedde so si bangi Bethel oba Betty Naluyima Betty Naluyima so si bangi kubanga era ne positions ez'abakyala zolaze bazzeemu ne bafuna obukulembeze nabo si bangi. So these young women batuwe essuubi oyo Naluyima naye abadde vocal at least osobola okugamba maybe ewatali ba Flavia Nabagabe ewatali era ndooza omukyalo oyo Naluyima atudde mu kifaananyi maybe Goreti Namuga watali agezezzaako nnyo. So ekifaananyi kino ekyabawala twetaaga nnyo emigigi the young women to stand up balage resilience eyo okulaga nti maybe we women koza abakyala balina sympathy ensi gye batunuulira be bannakazadde b'eggwanga oba oyagala oba toyagala. So bwe bavaayo ne bajja maaso ne balaga ekifaananyi nti maybe this country deserves better kusanga tujja kufuna bye twagala. Ate abakyala bakeera ku makya ne basalawo njagala kubuulira Jimmy when women stand up ku front yawo ne badecidinga I'm telling you tewali kisobola kudda mabega. Olutalo olwetabiddwamu abakazi nakugambako one time nekugamba abakyala be banyiiga they don't care nengoye basobola ozijjamu tebategeeza nti bawemu tekitegeeza nti bawemu wabula baba bakooye obatuusiza ku extreme kitegede nga kye basigazza maybe okukola kugamba n'engoye zonna tezirina makulu mutuyisiza bubi nga bw'olaba omukyala oli kye yakola newankubadde kati yava ku mulama kwe tutambulira bamuyita Dr. Stella Nyanzi. Okay, kale mutukirize tuveewo then tugende ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Gavumenti ya NRM yeri mu bulwanyisa oba akabinja ka PLU. Bwebanga NRM si yeri mu kubulwanyisa PLU ekolanga ki mu nteekateeka zino? Bana Barugara ye minisita wa local government enkwata gyakuttemu ensonga zino gwe Munnayuganda ogitunuulira otya? Ogirowoozaako ki era ekuyisa etya? Bwagikutte bw'oyagala ekwatibwe oba? Nzikiriza tulabe akatambi kano aka Balamu n'abakwatiddwa oba akwatiddwa olunaku olwaleero, wabula we tuva mu katambi kwe tugenda okuteeka obubaka obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogedde ku kulwanyisa enguzi mu ggwanga okugenda mu maaso. Katuwe ayo n'ekibiina bansaba ssente ze sirina. Bakusaba meka? Milioni 2. Magezi kyabaliwo NRM. Magezi aliwo ajja wano. Magezi nkyayogera wali. Kajje Magezi jangu. Omusajja oyo banange tala. Magezi jangu. Ayagala ddala NRM oyo. Mwaka sindala ayogerawo. Asigaza akako. Neyanza mukama wange honorable. Oyo. Minister muleka ayogere muwulire Magezi aha neyanza. Wadi yafu wagitunda sente milioni 2. So mukama wange ono mukulu yayogerako simanyi. Kiki omanyi? Nze nedda nnyo okwogera bye manyi. Kiki omanyi?
ndi chairman wa NRM Edo City Kitezi Parish. Nze mukama wange kyemmanyi ntambulira mu NRM structure. Kati omwami ono ye buli tubeerawo buli tugenda kulonda yabeera eva agenda mu opposition bwebuzibu alina. Inze mukama wange olindako magezi wali mukama wange sagala owayirize kye tuliko kati kya NRM kituufu mukama wange nziramu njala kubuza ekibuzo kimu oyo omwami yakutuukirirako teyakutuukirira tatuukirirangako nonokolo era simufeesingangako mwami oyo nakusibizange gwe simumanyi tajjangako gyendi so tomumanyi tomulabangako tajjangako wane mukama wange tegeeza tomumanyi mumanyi ng'ali ku lukiiko olwa NRM ate lwaki ogambye nti wa opposition naye tajjangako gwange lwaki ogambye mu kusooka nti wa opposition ogambye lindako gwe sirika mwami magezi lwaki ogambye nti okulonda ekutuuka agenda mu opposition lwaki ogambye opposition ate ng'ali ku lukiiko mukama wange minisita just opposition kazi buzibuzi naye sigamba ti opposition nedda sebo ekitegeeza byeyogedde sigenda kwesiga mukama wange mbadde nsaba nange njogere malirize mama njuba yagambye aba NRM musa NRM mbadde nsaba mukama wange malirize chairman wa NRM ow'ekyalo njala naye chairman mwakazinda chairman kyekyaliwo neyanziza nnyo ow'ekitiibwa Honorable Balamu ekizibu kinene nnyo mukama wange kimbuulire nina fulaga bayala eyakwata fulaga yaffe ya NRM ng'olukiiko lwe twagiwa waali waliwo mwami Aaron Kirwana akalu kaatuuka nga tugenda omunominatinga ne batuyita ewa kisentebe waffe mwami Biyenje ye mwami Biyenje letusinga okukozesa Mayanja Moses yono gwe mwalonda ng'akakiiko ka NRM yono naye sawa y'akalulu akasembayo ne bamuggyako sawa y'akalulu akasembayo ne bamuggyako ne bawa omulala alina sente katonda wange oyo mwennyini era enkola za fulagas irina lindako yono omwami ono yabikola ne luzinda kati omwami bamukwate oyo n'ekibiina bakwate mukwate ndeka microphone yafaawo mukama wange bakukwate oyo n'ekibiina kya muzeeyi oyo n'ekibiina kati gwe ssebo owekitiibwa lindako lupataka owekitiibwa lindako lupataka baganda kyekyalo kyekimu ekyo lupataka baganda temwalonda owekitiibwa mbadde nsaba nyongere ntangaazeemu owekitiibwa twakeera ku makya era ensonga zino ne polisi yakola lipooti newobuuza osi waffe ow'ekitundu Jimmy njagala embeera eno ogirabye ono minisita owa Uganda ali mu kusolovinga nsonga za NRM okiise solving genda mu maaso ensonga za NRM ekyo ekisooka ndaba kikyamu okuba ng'ali mu nsonga za pate eyandibadde ku z'eggwanga naye kale katukiteekeko ogwo omutendera we tukirabidde amaanyi obuyinza okuswaza abantu abayina abakyala awo ayina abaana awo n'omukwata mu nkwata efaanana bw'etyo tetugaanya ayinza oba yakola ensobi n'ekirala kye neebuuza eri minisita Balamu n'abalala abatunuulira ebintu bino poliisi tekyayina mugaso teyina makulu lwaki abantu abandibadde ku nsalo z'eggwanga abambadde obukookolo tebalabika na maaso balina zimanya night vision bakutte emmundu z'omu ntalo be bali mu kusolovinga ensonga za pate Faruku njagala osooka ombuulire ku katambi ako n'ebibuuzo biri Balamu enkola gy'akolamu emirimu gye tetumuyingirira ne mulimu gwaffe naffe okubuuza kubanga abikolera ku kamera
then tulyoke tujje tuyingire obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekisooka Jimmy, the Patriot League of Uganda, nga bw'owulira ekigambo kye beeyita the Patriots. Patriot kitegeeza omuntu omwoyo gwa ggwanga. Omwoyo gw'eggwanga ye muntu eyerekereza ebirungi n'asobola okukola ebyebizimba eggwanga ku lw'abantu bonna. Ebikolebwa Patriotic League of Uganda olaba nga bi-aiminga kukuumira muntu omu, ebigenda mu maaso byonna bikolebwa in favor of one person and a group of a few people. Ekyokubiri, enkola yaabwe etuzizzaayo mu bufuzi bw'amatwale, where we had the master ne ba servants, twalina ba master ne ba slaves. Ekyasooka okukolebwa baateekawo gye bayita fear within the population. Ba masters baateekawo fear mu bantu, nga master bw'omutunuulira tosobola na musemberera, ayogerera wala, aboggola, tosobola na kwewozaako. Yali order ne order. Bye birabise leero. Tewaali nkola ya ssemateeka. There was no rule of law. Yakeera nkumakya n'asalawo n'abuuza bibabuuza n'agamba bwe bamuggalire. Tewali kwewozaako. Bino bye bikolwa ebikomyewo mu mulembe gwa Mwami Museveni ng'atuukidde akaseera ko yaliweereddeyo eggwanga obuyinza eri bannansi. Era bw'olaba ssaawa zino obuyinza buli ku midomo gya muntu. It doesn't matter oba minister oba gwe supreme leader w'oku ntikko. Eggwanga lino siri abantu balondemu. A country like Uganda erina ba stakeholders. Beebo baalimu. Tosobola kukwata musajja ng'olinga akutte omubbi w'akasimu. Balamu yafuuse constitution. Ye mateeka. Ebitongole bisasulwa ssente empitirivu ng'essiga eddamuzi, poliisi n'ebirala birirudda mu kaseera kano bisirise. Where's the Chief Justice of this country? Where's the IGG? Where's the Attorney General? Boogera kikubira ebigenda mu maaso. Era they are just seated in office. Bali mu kulinda musaala. Minister wa Internal Affairs. Yes, where are they? Bali wa? Kitegedde. Are they shadows of their leaders? Tebayina buyinza batubuulire. If they can't act baresigning ensi bagibuulire nti ebigenda mu maaso tetukyabisobola ffe twawambibwa. Jimmy, this country is under captivity. Eggwanga liwambiddwa amagye n'akabondo k'abantu abamu. Omusajja oyo gw'olaba Mwami Balamu Barugahara, ekirowoozo ky'ayina kirungi ekyokulwanyisa obuli bw'enguzi. Naye olw'okuba nti tayita mu mateeka obbikola, tugenda kwekanga abantu abamu nga bakozesezza opportunity kubanga balina amaloboozi okusinga abalala. Abalala basasulira omuwendo gw'abantu abalala kubanga tewali proper channel egobereddwa okulambika ensonga zino n'okukwatisa amateeka. Abantu abamu kino kimanyi nti waliwo abantu abawala n'omuntu nga talina kyeyali abakozi. Olw'okuba Jimmy oli bulungi olina bye weekoledde ng'abantu bakuwalanulwa status yo. Kakati mu bitundu bino ebiri remote, imagine, because ebitundu ebiri remote ebyo bisinga empalana. Mpalaniraako n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Kati Balamu gyali. Abantu abakwata tebalina na mukisa gwaki gwakwewozaako. Jimmy ekisinga okubi ekyennaku bakiyita kuswaza muntu. Tuzze tubyogerako nti abakulembeze mu ggwanga ndio bayitidde okutuswaza. Ekitiibwa ky'oyo omwami mu baana be bannazaala bassezaala bamukutte jjeeke ng'alinga bbye akasimu. Omusajja atu omulabi abadde atambula yagaana kujja minisita yewozeeko. Abatamanyi n'amateeka bwe gakola ne bamukwata nga bakutte ng'omubbi. Ekimusanyuddeko asimayirinze. Kozi alabye ekikolwa ekimukoleddwako kya bulabe, kya butali butebe, omulabe ageze bugizi bwati mikono. It doesn't matter because I don't believe in their strategy, NRM, the way engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Because eyo si gye twagala okubeera.
abo nabo beewaayo batuuna emyoyo gyabwe obalaba bakkiriza nti batambulire ku ntoli kitegedde basazeewo kuba kati Balamu bw'ajja mu bitundu ebyo bamukubira n'emizira tukyali mu mbeera eri ya primitivity nti n'omuntu ne bw'aba akola ekintu ekikyamu bannansi bamukubira emizira because okumanya kukyali kutono atudde mu ntebe ayagaagadde yazze n'obuyinza obusukkulumi ye kooti ye mulamuzi ye musirika ye poliisi ye buli kimu ye ssaabawolereza wa gavumenti ye IGG ye buli kimu ye alpha and omega there mu bitundu byaffe where the structures byetuze tugamba the system yafa omulimu gwa IGG bagumujjako ogw'okunoonyereza tebaagala kuteekayo ssente mu IGG's office bw'akwata ku bakutteko big fish nga bakola ki minisita ali mu kutambulira ku ssente za muwi wa musolo ezirina okulondoola local governments kakati azivuddeko olw'okuba atambuza njiriya gye n'omuhoozi Ken Rugaba ayingidde bibiina by'obufuzi byatambuliramu abigasse agasse emirimu ebiri mu kimu twin one yagenze kulondoola ssente za muwi wa musolo naye ayingidde ensonga ezalimaliddwa mu kibiina because ekibiina kiba disciplinary committee ne structures mwe kitambulira omusajja oli owulidde agamba nze ngobera structures zaki za NRM so mwali muwadde omukisa n'agenda mu mitendera gyabwe egya structures z'ekibiina disciplinary committee ne mugunjulireyo si mukwata mu bantu kubanga wazze kulondola ssente za muwi w'omusolo it doesn't matter which political party is buli omu gyali affiliated to ssente zijja ku NRM bokka n'aba opposition zibagassa ffenna so kati obalesseewo you focusing on your party so what's this so it's so embarrassing bikwasa ennaku bityoboolwa eno si gye twalibadde tuli mu kyasa kya 21 twalibadde twavaawo mwaka gwa 2026 twalibadde twavaawo kale simanyi ndowoozayo nga munnayuganda ojja gye tuteera mu comment section ku bigenda mu maaso naddala emirimu egikolebwa minisita Balamu Barugahara gwe obiraba otya bw'oba otudde awo mu nju yo ku TV yo ku simu yo laptop yo oba kompyuta kisinzira gadget munnange kw'osinzira ng'ogoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga gwe obiraba otya awo wannyini ku kulwanyisa enguzi we tugendera mu kiwandiiko oba mu post oba tweet omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo gy'atadde ku mitimbagano oba ku mikutu Swaibu oba ku mikutu gye mukwanira wala akawungeezi k'olunaku olwaleero njagadde Mr. Farouk tuyitemuko omuntu asobole okubeera ng'ategeera ye Kyagulanyi agamba ki ku nsonga eno njagala kubeera nga njifuna wano then tusooke tugiyitemu bassebo okay network zaffe nazo zitutimawo okufa obufi so njagala kubeera nga ŋŋendamu male okubeera nga ndaba obubaka buno yes ataddewo omutwe munene n'agamba can corruption fight corruption enguzi esobola okulwanyisa enguzi hell no magombe gennyini kikafuuwe nedda naye tategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu tategeeza buli bwanguzi agamba obubbi busobola okulwanyisa obubbi kubanga twakakasadde ekikolebwa mu Uganda si kigambo corruption buno bubbi bufumbekedde abasajja n'abakyalo okukwata ebisawo bya ssente ne badduka nabyo ne bakulita ku street ne baleka bannansi nga bakola ki kakati n'atandika ng'agamba when the young people of Uganda organized anti-corruption marches in 2024, Museveni boldly declared war on them. Nagamanti saying they were playing with fire. Bannayuganda bwe beekuŋŋaanya
okwekalakaasa omujiji omuto yes mu 2024 Mwami Museveni yalangirira olutalo ku bo naye nga bagamba nguzi yakisimbako n'amannyo n'alangirira olutalo ku bo era ng'agamba nti bano baali bazannya na muliro oba bazannya nango tugambe baali bazannya nango okitegeera Kyagulanyi ayongeddeyo naga indeed those who attempted to protest were abducted or arrested and subjected to untold torture including sexual assault and rape abo kamalirayo ddala okay that was Museveni protecting corruption and the corrupt agamba tutandikidewa agamba those who attempted to protest abo abagezaako okubeera nga beekalakaasa bakwatibwa bawambibwa abalala ne basibibwa era bateekebwa kutulugunyizibwa okutagambika okutasobola na kunnyonnyola yes n'agamba era abamu baatunuzibwa mu mbuga za sitaani okitegedde n'agamba olwo Mwami Museveni yali that was Mwami Museveni protecting corruption and ekyo kyakitegeeza Mwami Museveni yali agezaako okukuuma ababbi ba ssente n'ekikolwa eky'obubbi okay then netugenda wansi I have now seen Museveni's ministers running up and down purportedly exposing the massive runaway corruption at various ministries, agencies and local government. Mwami Kyagulanyi alaye baminisita ba Museveni nga bakinaguka bakunembe eyo mugundi wansi ne waggulu mu bitundu ebyenjawulo nga bagamba mbu bagezaako kulabisa okulabisa okususse n'abo abadduka corruption at various n'abo abenyigira mu bikolwa by'obuli bw'enguzi mu ministries ez'enjawulo n'ebitongole bya gavumenti ne local government oba obuweereza obw'owansi obusookerwako mbunga bebagamba mbu first they were helping confirm what we have always said. Tukomao underline akagambo first they were helping confirm what we have always said. Nti kino kye bagezaako kukola bagezaako kakasiza ddala ensi bino byennyini bye tuzze twogera bagezaako kakasa ensi bino byennyini bye tuzze tukola ki that the regime is simply a criminal enterprise masquerading as a government. Nti eno gavumenti gye mulaba egezaako kubuzaabuza criminal enterprise as a government. Nti eno gavumenti tekulimba egezaako kubuzaabuza nti eringa gavumenti naye kiringa kifulukwa baba kiri awo bano ba masquerade bennyini balinga bino ebimotoka bi masquerade. You hear of the scandals in his government and shudder. They are telling you that on average constructing a public road, hospital or school costs 5 or 6 times more than what should be spent. Because those officials are always inflating the cost of every government project. Inflating the cost of every government project. Wakamala wano. Minister wa transport and works and bichi atugambye nti oluguudo lwa Nakawuka na bichi sente Nakawuka lwelujja ku Masaka sente ezino okuliyirira abantu zikubisa mu zigendo okukola oluguudo emirundi 3
naye bino tuzze tubyogerako. Kyagulanyi wano kyannyonnyola. Mwami Kyagulanyi agamba oluguudo lwali lukoleddwa tugeze siringi tugeze omutwalo. Osanga lukoleddwa emitwalo 6 oba 5. Product ntunogenda jime n'ogamba nti essimu eno tugeze bagitunda miliyoni emu. Gavumenti ya Mwami Museveni bwe yegitunda egamba essimu ejja kugula miliyoni 6. Kiteeke ku level eno. Sente zandikoze enguudo 6 bazikola oluguudo lumu. Webale nnyo. Era awo wennyini ng'okyali awo. Kannyongereyo akantu kamu. Yes. Mu luguudo lwe bagamba Nakawuka Mpigi Masaka highway lwatandika dda mu COVID. Minisita we yajjidde jjukira Mwami Museveni yaddira n'akola kye bayita merge ya ministries ne authorities. Naye buli authority eyamagingibwa neddizibwayo mu ministry yaleka ekoze emigozi obagano n'obubbi bwa ssente obuyitirivu. Omukyala Allen Kajina ye yali executive director wa UNRA. UNRA ne bagizza mu Ministry of Works and Transport. Saawa zino ebadde ekulirwa General Katumba Wamala. General Katumba Wamala ajjagamba oluguudo olwo baali balubalidde ndoza billions ndoza zaali 4 Masaka Mpigi Highway Express. Bwe mbaseeradde figures. Bwe yajja yasanga oluguudo balubala ndoza 1.3 or 1.2 trillion Ugandan shillings. Nga lweyongeddemu billioni 7. Naye n'akola research owuwe. N'agamba naye nga abaali bagamba bakyusa plan ne luyita mu swamp. Owulira muganda design naye nga mu swamp mulimu ebibanja mulimu abantu abayinamu ebyapa. Kyokka ng'ebyapa bipya bya myezi 3. Ate nga bo bebe entobazi tewali entobazi ziba za gavumenti teziba za abantu. Kyekiri minisita kyagambye nti nze Jime twakyogerako wano buli wayise project ya gavumenti abali mu gavumenti mwennyini be babamanyi project yene egenda kuyitawo myaka 3 6 badduka ne bagula abantu mu bitundu ebyo. That's why costs of production oba eyokukola ebintu mu Uganda eri higher. Abasajja babbye ssente y'omuliwo omusolo. Kakati ekyennyonnyola Kyagulanyi akyogeddeko bw'ati agambye no wonder those thieves n'ateekawo brackets. Now opening up brackets. But thieves be baliwa should be who should be I mean who should be public servants abaweereza b'abantu abalina okubeera abaweereza naye bano bafuuka ki babba bannayuganda. Always do everything possible to protect the regime because they know that it would be game over for them when government changes. Agamba bano bakola ekisoboka ekyokukuuma gavumenti egikumira mu buyinza kubanga bakimanyi nti ssaawa yonna gavumenti eno bw'ekyuka ebyabwe bijja kuba biwedde. Ayongeddeyo n'agamba nti in fact they invest so much of that stolen money in ensuring the regime remains in power against the will of the people. Bafuba nnyo okulaba nga ssente ezo ze banyaga baziteeka nnyo oba bazi investing bazita batya okusiga basiga ssente ezo era balabe nti gavumenti eyo esigala nnyo mu buyinza naye nga okusikwe kubeera okusalawo kwa bannayuganda. Ayogera ku ababbi ate nga bakola era ababbi baprotectinga nnyo gavumenti okulaba nti tekola ki tevaawo. Nga tetuneeyongerayo njagala kubuuza Minisita Balamu akwata ddi ku babbi abakulu abasobola abamanyiddwa abasobola kati lwaki bannayuganda mukuba endu ongambye kagambo kiruli wadde oyogera ng'omuyindi Balamu abasobola tubakooneko kati abanone
singa yali ayagala okukwata babbi ba ssente yalitandikidde kuba amabaati kubanga bonna tewali ssente zabbibwa ezaali zisinga okuba ez'abantu abanaku abankuseera abasembayo ng'eza Kalamojja nze mbooza ez'abalwadde ba Mukenenya zo eyazitwala azinonayo ddi abasobola okimanyi nti nno abamu ku babbi be bamu ku bali ku kabineti mwami Museveni gye yalonda be ba minisita ekibuuzo kyebala nkubuuza nti abasobola tabasobola so katweyongereyo kakati mwami Kyagulanyi ayongerayo n'agamba the people of Uganda must remain steadfast and not to be distracted by the superficial crusades ze zino balamu zagenda kuba okitegedde ezo zitalina nnyo nsonga tebibamalira budde okitegedde basigale nnyo ku mulamwa they are not capable of tackling the problem. A serious government faced with such evidence of failures and not root for decades would simply resign. Olw'essimu agiremeddeko wano tannekkiriza kulaba bintu byange. So ye Kyagulanyi agamba obaddewa agamba nti abadde wano ng'atugamba nti they are not capable of tackling the problem. Ebigendererwa byabwe serious government ebigendererwa byabwe si byakumalawo buzibu. Tackling the problem. Ebigendererwa byabwe si byakumalawo buzibu oba kulaba nga bakwata ku kizibu ekyo kikola ki ekiriwo wabula n'agamba nti gavumenti ey'amazima n'obwenkanya yemuse serious faced with such evidence nti ng'emaze okwolesebwa okufuna obukakafu obw'enkukunala oba okuba ng'eremereddwa n'etuuka n'okuvunda owulidde ebyasa ebyasa bina yali badde bakeera ku makya ne bagamba oyinza tubuddiza kiganye katudde tukitadde ne balayira tebavaawo. What these ministers are talking about does not even account for 1% of the mess. Okategedde kali big fish tebakwatibwako bano abatono bano be bajjako obubbi bwe babba tebuwera wadde emu ku 10. Webale nnyo taata Robert Kyagulanyi Ssentamu balumbye musajja mbu miliyoni 2 ne waliwo abaalya eza entire region ensi eri mu kkuba ngalo nti bakola oli yabba ssente z'eggwanga zonna ezaali zigenda mu balwadde baki bamukenenya ez'eggwanga lyonna n'azirya Kyagulanyi. Corruption begins right from State House and spreads like cancer to all institutions. Kobao agamba obuli bw'enguzi butandikira ku mwenye mu State House butandikira ku mwenye atudde ku ntebe akajjadde ne bulyoka busaasaanira ebitongole byonna omukulu ono gy'alonda abamuyambako era busaasaana nga kansa. Nayongerayo a former IGG talked of how every time she tried to go for the real mafias. Tukomao katodo. Nti sa bamita Inspector General of Government. Omulondoozi wa ssente z'omuwi w'omusolo. Alondoozi. Yavaako. Ategeeza omukyala Betty Kamya. Nti yagezaako nnyo alambulire ku bigere. Asobole okukwata ku ezo sharks ez'amaanyi. Ababbi bakungufu. Abasukulumye. Naga nti
the big fish benyini bashaka kyekiri kyetubadde tugamba nti bali eno ku buyamba bali eno ku mukene obutakola yaddemu ku 10 bwe batulugunya ayongerayo wano naga she would find them hiding behind Museveni's back. Awo wennyini agamba nti bwe yagezaako balondoola n'abatuukako Mwami Museveni yagamba va ku bantu bange najja abakweka mu mugongo n'ateekawo n'olukomera nti ayi jijji koma eri wano tosala agamba nti we have all seen how he uses hundreds of billions of public funds. We have seen bribe MPs. Okay, we obaddewa tuli wano sebo tuli wano we've seen we have all seen how he uses hundreds of billions of public funds to engage in open bribery during elections. Omukulu tumulabye bwakozesa sente z'omuw'omusolo enfunda eziwera ng'agezaako okukozesa billions ne billions za sente ng'agezaako okugulirira abantu mu biseera by'okulonda. N'ayongerayo n'agamba we've seen him bribe MPs with billions to pass oppressive laws. Nti omukulu takomaawo akwata mu kitavu ky'eggwanga najjamu omusimbi nokimanyi nti nno Kyagulanyi alonze mu 7 mu kino ekiwandiiko yenna akwata mu kitavu ky'eggwanga anti ye Minister of Finance omukulu najjayo omusimbi n'agenda mu parliament n'abayita ku fairway ababaka ba parliament n'abagamba mbadde miliyoni 10 teeka ly'emmwanyi lino muliise mugimajinge UEDCL Uganda Coffee what? Nchi anti ya majinga kitongole ky'emmwanyi nakizayo ministry ate teyakomoko n'agamba emmwanyi zijja kutundibwa nga ntungamo ekyuma kijja kuba nga ntungamo kakati omusajja agambye nti ayongedde wano n'agamba muyise etteeka eryo lyaki togikwatako eryayesa ababaka. We have seen how he uses, how he always in the market trying to buy off political opponents at all levels. We've seen him bribe MPs to Vudewa. We've seen how he's always in the market trying to buy off political opponents at all levels. Ne bane byabufuzi munnanga abayingirira n'abagula obuwanana abasuubula nga mmwanyi mu katale n'agamba ebox y'ennyaanya eno yali anti mweye 5 erina omutwe oba terina nti eyina etalina omutwe tugigule tuti tuguleyo 10 waliwo eno omutwe 5 bigirya 5 bigikwata n'ayongera najjano n'atuwa naga nti we've seen him award government contracts to friends and relatives without following due processes. Atakomyoko addira contract oba bazira batya okugaba emirimu businesses ennene n'azigabira abooluganda bako n'ab'emikwano. Yes, nga bwe twalaba omukulu gwe baawa okuyiriza bannayuganda okunywaki already twatandise eri ne Amis Kigundu nga yazimba omwala ye yamuwa. Amis Kigundu tugenze wala waliwo abakulu eyatwala ssente z'omuwi w'omusolo empitirivu ayigirize bannayuganda okunywa kaawa. That's Odrek Rwabogo. Takomooko yakulira ebintu byonna bitundibwa mu ggwanga wabweru w'eggwanga gw'omanyi obugagga obuli awo. Ayongeddeyo waliwo omukulu avunaanyizibwa kuyenjigiriza mu ggwanga eyo nno good sector number tugende maaso. We have seen him engaging in the worst forms of corruption. Simu yange egize ebadde etya freeze nze yagala kolaki yekoze soko nsomere somaawo eno eri kino bakisoba batya cronions and nepotism. Yes. Nepotism kitegeeza abantu abali mu gavumenti bakozesa obuyinza bwabwe okugaba emirimu n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Kali ludda waawo abadde agamba
we have seen him nedda wano mpiseewo. We have seen him engaging in the worst forms of corruption, colonialism and nepotism. Omukulu takomaawo. Emirimu magigabirawo ku freedom bagita batya wali mu kibuga Constitution Square. N'agamba gwe agogera okuvunanyizibwa ku bamutula kinkuwadde gwogera kuvunanyizibwa ku byobugagga eby'omuttaka. Bamutula kinatuga nze kino ekifo kyali kirabo. Agagwa okulira okusoleza emisolo gyonna mu bitundu byeyo. Then ayongerayo n'agamba we have seen him abuse and run down all institutions of state with impunity. Tugezezaako okujoogebwa ebintu institutions za state zonna azifuze mu ngeri yonna etaweesa ggwanga lino kitiibwa. Yes. Era n'akumenyera parliament, the judiciary, etc. Essiga erikola amateeka, essiga eddamuzi n'ebirala erikola amateeka n'erigateekesa mu nkola. Gonna yagajjako ekitiibwa. Abantu bali awo balinga yabambuladde engoye. We have seen how he inserts trillions. Njagala okanotinge eri abadde ayogera ku billions of money. Wano ayingidde trillions. Inserts trillions in every budget for classified expenditure, with only him knowing what that money does. Omukulu yekka yegabira omusimbi buli budget. Yekka yamanyi ezo zigenda kukola ki. Temutunulayo. Zezo obuli abagulirira bannabyabufuzi, zezo zakwata n'agabirako. Bazita classified. Skala wagabira abooluganda abakona ab'emikwano bagende basome mu mawanga gali. Zezino zoolaba omukulu ze twamutikiddemu mu Sandhurst. Samujunganda yatugambye. Zezino omukulu zoolaba ze twagenda n'asoma mu Sandhurst. Okay. Abaana ze basoma eyo. Samujunganda yatugambye. Zezino zoolaba abakulu ze bayisa ne bagenda bo ne bafuna obujjanjabi ejjama. Bwewaabwe eyo. Ewa mwami Museveni. Mbu wali yesomero. Lwakitula wa. Mbu mu West. Mbu wali yesomero. Abaana basasulwa buli ttaamu $7,000. Naye wano bwe bateekawo UPE abaana basasula. Buli mwana asasula $7,000. Naye sente ziva mu nsawo ya mwami Museveni. Zezo classified sente. Kyokka bwe bateekawo UPE, owa UPE bamubalira $7,000. 7 si mingi. 7 mbu. Kakati ayongerayo wano n'agamba nti and in each year he comes back for supplementary budgets. Takoma kweyisiza mu budget gye bagize omulundi ogumu. Gye bayisiza omulundi gumu. Yegatira mu trillion obutabalika. Naye era mu mwaka ogwo gwennyini era akomawo n'asaba endala ezitamanyikidde be zigenda kukola. Most of which is borrowed. Noting. Sente zino eza budget omwami Museveni zaasaba zitamanyiddwa be zigenda kukola. Ezisinga kuzza buli budget. Tuzeewola bwewozi. N'atulekera abaana n'abazzukulu bamusasulire ebbanja. He is the chief priest of corruption. Ono ye kabona. Ono ye kabona. Wenguzi. Wobubbi bwa ssente mu ggwanga. Okay. The scandals that have taken place under his watch are too many to mention. Ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda nga mwami Museveni yeekalabalaba abisusse obungi tebibalika. Bannaye gundi nga mpanvu. Agamba worse still, he has been presided over the most disgusting levels of electoral fraud not seen elsewhere in the recent past, going to an extent of rigging LC1 elections conducted by lighting up, shamelessly declaring NRM candidates winners, even where some of
those declared got 20 votes. Got 20 votes against opponents with over 400 votes. To date, Byabakama has failed to release the DR forms, the basis of which he declared Museveni elected with 71% because he knows the people's votes. The people's vote was just grabbed on gunpoint. All that is corruption. Agambye, ekisinga okuba ekibi oba bw'ogenda era nga tukyali mu kibi was still Mwai Museveni boya mukubye layini ku layini Mwai Museveni yeetabye mu bubbi bw'obululu akalulu obuswaza disgusting ekyenyinyalwa akalulu akasinga okwenyinyalwa ku level ey'obuyaaye akatalabikangako mu biseera ebiyise kwegamba akajjidde ddala obutaswala agendedde ddala paka ku level ya LC1 ne batuuka n'okulangirira mu buswavu afunye obululu 2 ne bamulangirira naye nga balesseewo awangudde n'obululu 4 to date nti paka leero okutuuka kati paka leero bannayuganda bakyabuuza DR forms Byabakama bannayuganda bakyamubuuza DR forms ze yagaana okuleeta naye yakomekkereza alangidde Mwai Museveni n'ebituntuntu 7 naye era akimanyi kubanga akimanyi he knows nti obuwanguzi bwa bannayuganda bwabbye ku mudumo gwa mmundu era ebyo byonna kitegeeza ngozi. Therefore, Museveni's regime lacks any moral authority to say anything about corruption. Mwami Museveni tayina lukusa lwonna, tayina waayina kuviirayo n'ayogera ku kintu ekikwatagana n'obubbi oba n'okugulirira abantu. Some of his appointed ministers, nti abamu ku ba ministers be yalonda before, unknown thieves and obadde wa wansuwa kano nti some of his appointed minister unknown thieves, nti abamu lwakuba siraba wetusoma some of thieves and plunderers, nti Mwami Museveni era agamba nti Mwami Kyagulanyi agamba nti era abamu ku ba ministers be abalondebwa be yalonda bamanyiddwa nti babbi kungwe balina ne pamba. We all remember how he personally frustrated the former IGG's initiative on lifestyle audits of public office. Fenasi yonna ekimanyi nti yalemesa omukyala, tukyogera mu lulimi, yalemesa omukyala Betty Kamya, yamumalamu amaanyi n'amulemesa okukola emirimu gye egy'okubanga alondoola, okubalirira oba okulondoola abantu nga balina okuwaayo obukakafu sente zaabwe ze balina oba ebyobugagga byabwe balina babifuna batya. Kano ke kasembayo. In short, mu bumpimpi, a government that is built, nti gavumenti ezimbiddwa on and survives on corruption, nti gavumenti ezimbiddwa ku kubeerawo oba surviving, nti gavumenti ezimbiddwa mu kubeerawo kwa buli bw'enguzi cannot fight corruption. Tesobola kulwana bubbi bwa ssente. The talk of exposing and fighting corruption, ebyokwogera mu kulabisa n'okulwanyisa obubbi, is part of the politics. Nti ebyemu ku bintu politics ebyokubuzaabuza that he has played on our people for decades. Eti bino Mwami Museveni abizannyidde bibadde nga byazannya ebyobufuzi emyaka n'ebisiibo. The people of Uganda deserves a government of their own choosing. Nti abannayuganda basaana oba bagwanidde okufuna gavumenti
bo gye basiimye era gye balonze. A government which they can hold accountable. Ndi gavumenti gye basobola okugamba nti wabbye kino ssebo yingira ekkomera. A government of the people by the people. Ndi gavumenti y'abantu ku lw'abantu. Government of the people. Gavumenti y'abantu by the people ku lw'abantu for the people. Era nga be bantu. Kyagulanyi takomya. Obadde otusse. Nnyo. Wallahi abadde atusse. Bwe kiri. Daba obuwanvu bw'ekyo. Omwana omu yagamba ebintu bino mwabitandika byava ku mutendera gw'omuntu asooka wansi ne bijja ne ku level eddako uptown. Kakati tubategeeza nti era twasomayo ko naffe era tubireeta ntubinnyonnyola ne tubijja ku muntu waggulu ne tubiza naffe ku muntu waffe wansi kubanga ne bagiyita down people television. Oh yes. Yes. So tetulekaayo mu Lungereza. Tunnyonnyola ebisoko n'engero ne tubireeta paka ku muntu wa wansi. Bino bye bayita enguzi gye tuvaamu. Obubbi bw'obuli bw'enguzi obwa ssente obw'enkukunala. Simanyi lwaki tubuyita na corruption. Ate kibangawo. Mu Uganda tuyina bubbi obw'enkukunala. Mpaako katambi k'abasawo ba medical intern abakedde okulaga obutali bumativu bwabwe wabula bakwatiddwa bubi nnyo. Because you don't want to move. I never said that. Can we move? I'm moving. I'm actually, I don't want to go to bed. No pay, no reporting. No reporting. Ba medical intern bakwatiddwa naye okusinziira ku Kyagulanyi byatumenyedde. My biraza, sina brother. My biraza. Birazi. Si byangu. Katusembyeyo maamawo. Saagala tusooke tuve ku ba intern. Yatugogereko eddakiika ng'emu. Okay, it's okay. Jimmy, bw'otunuulira the big hospitals, amalwaliro amanene ga Sseddugge mu ggwanga, kyemmanyi bye njogerako bimanyi nti obaddeyo malwaliro gano. Ebitundu 9 ku 10 ebyobuweereza obuweerezebwayo malwaliro gano bukolebwa ba medical interns. True. Ebitundu obuweerezebwayo ebitundu 9 ku 10 bikolebwa ba medical interns. Naye ate bataagala kusasula. Kyannaku nti Minister of Health Chris Baryomunsi musawo omukugu yakamala okulondebwa mu kifo ekyo. Era nali nfunye essuubi maybe bibine wankubadde essuubi mu gavumenti ya Museveni yina ttono nnyo almost compared to none. Era toyina. Compared to what? To none. To none. Naye nalowooza nti baleese omusawo. Baleese omusawo anaamanya ebizibu byabaki by'abasawo banne. Ate ayiseko mu mbeera zaabwe. Era we mbadde nzija. Ono yafunako n'ekizibu ewaabwe gy'akiikirira. Ye omukulu olw'okuba alina omukisa. Yakitegeera. Airliftinga. Yakitegeera ekizibu nti yali akifunye. Teyakitegeera. Singa yakitegeerayo mu nnyonyi. Singa yakitegeera ensonga z'abana abaana zaali badde zaakolebwako dda. Era yali badde eno financial ya budget esoose okuyita. Baali badde batunuddwa bagamba tisitubaweeyo akatono. Omanyi kye yakola? Omanyi kye yakola? Yagamba bw'ati nga yakamala okukwasibwa woofiisi. Yagamba tewali ssente z'aba medical intern. Naye abo abaasomera ku gavumenti be bajja okutunulwamu bagenda kubawangayo akasente. Bano abalala abataasomera ku gavumenti bagenda kubeera nga babawa ekyemisana. Kakati ekibuuzo kyange kyali bwe kiti era nakola emboozi eyo nti abaasomera ku gavumenti n'abaasomera ku ssente zaabwe baasoma byanjawulo bakola byanjawulo.
oba bonna bamaliriza basomye kyekimu era bakola kimu. Lwaki ono omuwaayo ono n'omugulira emmere? Kanyongereko kino. We still lack leaders. Tetulina bakulembeze mu gavumenti eno ekulembere efuga eggwanga lino. Lwaki? Abasajja bano frustratinze buli Munnayuganda. Omanyi Jimmy lwaki we have so many death cases in malwaliro of late? Bano abasajja nkugambye emirimu egikolebwa mu malwaliro 90% gikolebwa mu medical interns. Medical intern atasasuddwa ali frustrated. Tajja kuwa mu lwadde budde na kujjayo bukugu bwonna kufa ku mulwadde. Kyova olaba there are so many cases eziri even minor. Abantu baffe kubavuddeko ne bafa because the medical interns tebaweereddwa moral boost to do their work. Jimmy omanyi kosi y'obusawo emyaka gyetwala. Abazadde omanyi how much and what biki bye batunze okusomesa abaana. Naye omwana n'asoma. Omusajja afuna ssente miliyoni ne miliyoni buli kimu afuna kyabwereere. N'agamba tujja bawe ekyemisana. Do you know what takes omuntu okuva ewaka n'ajjaawo? They have families, they use transport, nabo balwala, basomesa abaana, beetaaga housing bills, bayina bills. Kati ono gw'owabwa ekyemisana talina sure nti ekyeggula n'akifuna. Ne transport omanyi nti anaddayo. Bw'oyagala jjateninge ku mulwadde azze ali concentrating ku life threatening. Omulwadde azze ng'ali mu critical condition. Anamulowoozaako, anamuwa serious medical care and attention. That's why we're losing so many people malwaliro. Kale byebyo katusembyeyo maama wo nga tonnasembyayo maama wange. Gwanga mujje maze okulwanikibwa. Gwanga mujje. Kati saagala kuvaano nga soogedde ku gwanga mujje kubanga ojja kuba onkoze bubi. Omukulembeze wa NUP, omukulembeze omulondo w'abantu, Bannayuganda gwe bakkiriza nti yalondebwa naye nga si yafuga. Robert Kyagulanyi Ssentamu 6 hours ago we tukoledde programu eno abadde amaze okuwanika posta gye bayita gwanga mujje. Gwanga mujje ategeeza ki? Ategeeza Bannayuganda nti guno ategeeza Bannayuganda nti eno message tuli kusaagala agalamidde. Gwanga mujje omuyimbi yekka gwe twasigaza ekimuli ekyaloka mu lujja gwe bayita King Saha ayina ekivvulu ekkololo ku Lwokutaano luno. Saagala saawulidde saategedde bino mbikoowoola koola Bannayuganda bonna buli omu waali mugweyo ayagala music omulungi jangu. Munnayuganda awulira nti okkiriza nti Saha ayimiriddewo ku lwa Bannayuganda abanyigirizibwa. Oh yeah. Jangu. Akkiriza nti music industry tukyayinamuko abayimbi abayimba good music. Sembera. Ekisooka amulina. Amulina ate mungi. Akkiriza nti omuyimbi akyayimba message mu ggwanga ayimba n'ebintu ebikwata ku Bannayuganda akyaliwo. Sembera. Omuwala yaggaana. Gwe mutwale butwazi mu kivvulo kya King Saha. Tuulo osirike. Obuyimba obunamunyonyokera amatu. Mulwana kuyisa bubya kirongo oyitaayita. Mulirwanaawo temukwatagana mugulire tiketi. Okitegedde? Ebirala weeraliikiridde ebbeeyi y'emmwanyi okugwa. Genda owulirize. Okakasa nti emmwanyi yaliwo ke kaseera tuddemu tugizeewo. Emmwanyi okakasa nti terimba. Gula tiketi 3. Gwe wennanga omukwano gukuleeze. Genda. Kwano gwe gundeeze. Walinda obwedda ogunoonya. Gula tiketi. Ayinamu akasente gulira banno. Oli wadde meno gamba Jimmy namba yonjirina. Zino tiketi ez'emiliyoni tuzigulidde abalabi ba DPTV. Wano wennyini. Omukyala Lydia Mukasa. Yagulidde abalabi ba DPTV tiketi emu. Era kwentandikidde. Omulabi wa DPTV nkubira ku 07559 49 18 njikuwe ogene mu King Saha n'abalala mukole ng'oyo. Bas
kakati gwali eyo atulaba ng'owulira teweekakasa oba omuntu wo asobola okuwaka 360 genda mu kivu King Sawa n'ateeka mukyukamu 360 n'akyuka ng'olinda onaatya okitegedde kale Saabayimbi ayimba n'ennyonza ayimba nga ki ng'ennyonza atambuza bannayuganda akannaginaji munnakyotera akakasa nti kyotera gye yava teyeetiiririra ku lwokutaano luno bannabuddu koowoola omwana waffe King Saha Manisuuli Semanda ayina omulimi ng'oli eyo nga kakasolo mu gye kakulemeddeko kajja ne kali ebintu byekiro jangu akakange jangu ekkololo tukakange kajja kukitegeera kale wano tetugenda kubeera nga tusukkawo tugenda balekerayo Gorethi Namuga ayogera ku nsonga za Barambaru Gahara ez'omwenge okuva ku ssaawa 9 ogw'emisana oba ogw'ettuntu okutuuka gye bukeerera singa bakulaba ku ssaawa 2-3 okutuuka ku 8 ng'onywa omwenge amateeka gandiyita ne batugamba nti kalabba kale nno tetususseewo wano Morgan abadde ku lens era abadde ku mapeesa World's finest kaliddalu content creator omwana weeruweeru naye nga akyaliyo ku looni bajja babiri mu Kampala contract tugezaako jizza bujja tugezaako okutunula nti ssente ziwera tukuŋŋaanya ebisawo ebiwera twagala mujjeyo ku looni tumuzze e Buddu naye akyasimbye naye matirira eruweere ery'amaanyi alayira kale tubalese mubere bulungi mwera kirungi era teri akiwakanya gavumenti okuvaayo okulaba nga eteekawo okulambika ku buti abantu bwe bakozesa oba bwe banywamu omwenge era teri akigaana era teri awagira muntu keera ku makya mu bbaala n'agisiibamu naye nze ndowooza minisita wa local government yali badde asooka n'addayo n'atunula mu records ze etteeka lya alcohol control bill lyetteeka erikyalemedde ku mmeeza ya gavumenti era ne bw'otunuulira mu nnambika oba legislative agenda ya gavumenti temuli tteeka lyonna ligamba nti gavumenti egenda kulwanyisa obunywi bw'omwenge naddala okuregulatinga essaawa kituufu ripooti ya World Health Organization ey'ensi yonna yavuddeyo n'eraga nti Uganda ekwata ekifo ekisooka mu kunywa omwenge ng'omuntu omu mwaka mulamba anywa liita 12 kumpi n'obutundutundu 2 nga kiyise ku kyekyalibadde kisuubirwa liita 6 ezaalibadde zisuubirwamu omuntu wa bulijjo globally ne African standard ya 6.3 liters naye minisita Balamu nga tannaba kuvaayo ku regulating nga bannangeete mutandika okunywa ssaawa 6 nze ndowooza kino kyalibadde akabonero akavaayo okutulaga nti ng'eggwanga oba okutulambika nti ng'eggwanga ki kyetusuubira kyetukoze obulungi what can we do better kubanga ssaawa eno awo be mugamba abanywi b'omwenge mwalibadde mwebuza lwaki abantu banywa omwenge bw'ogenda mu byalo byaffe buli katawuni akatali mu bbaala tekayinza kukulaakulana buli katawuni akatali mu bbaala automatically kagwa naye twalibadde twebuza nti lwaki abantu banywa omwenge ripooti yatugambye nti ekibanyeesa omwenge gubali kumpi is accessibility gubali kumpi ekirala nti rigorous advertisements marketing eri waggulu nnyo ey'omwenge n'ekyokuba nti obwenge buno obukolebwa mu mbeera ya bulijjo bungi ku katale nti kumpi buli mu kitundu osangawo omuntu akola obwenge bwa bulijjo Honorable Salobendi bwe yaleeta etteeka eyo gavumenti kumpi yafuba okulanga eri frustrating eri alcohol control bill era ne lisigalawo order paper yemu ku business yasigala nga eri unconcluded naye nze ekyo nga ntunuulira ensonga enkulu mwami Balamu nga bw'ogamba abantu nti ebbaala zitandike ssaawa 9 nsaba okutegeeza kino wammanga teri muntu alina byakkola ng'ali bize asobola kufuuka waddanga n'asalawo anywa obunywi mwenge ssaawa eno abwe mugamba abanywi b'omwenge mwakagenda kubabba obululwero si wano omutamivu n'asimba ku layini ye naye bange ye yesinza obuwanvu gwagamba atanywa mwenge omulamu ennyo era amuwa amateeka n'ogamba nti ennyimpi yewanvu ye okusinga empavu era n'olangirira n'ogenda ku bitundu byabwe n'obajja mu register n'abatamivu abamu bemwogerako mwabajja mu registers kikyengezaako okujjayo nga tukyali mu ggwanga eritagoberera mateeka gavumenti percentage enene kumpi ebitundu 25 ku 100 sente ezisinga zigenda mu governance and security obukulembeze n'ebyokwerinda naye obukulembeze tubunaabudde mwe mubba obululu mwe mulemesezza abantu okulonda abakulembeze baabwe ate oluvaamu ng'omuga nti ngenda kufuga entambuza y'obulamu bwo omukulembeze yenna
ng'onaasikiriza munna Uganda okuwa ekitiibwa osooka n'okyewa. So njagala okutegeeza mwami Balamu ffenna tetuwagira bunywi bwa mwenge. Era ffenna twagala abantu banywere mu budde bwe balina okunyweramu. In any case buli muntu waba redundant aba cost eri eggwanga aba amenye eggwanga. Era okwo kwalisinzizza okwebuuza mwami Balamu lwaki abantu ebutabika bangi. Abaana ffe abavuka tebalina mirimu, abamu n'abalina emirimu tegirina butale, abantu bali tewali butale. So nze nsuubira nga turegulating essaawa ebbaala etandika essaawa 3 simanyi ssaawa 9 ne bw'ona agamba etandike 9 bajja kugula bagunywere mu nnyumba. Ekikulu kiriki tukkirize obukulembeze bunaabuuse. Let's get back to the principles of good leadership. Abantu tebajja genda mu mabaala singa balina ebyokukola. Abantu bajja kuuma amateeka nga abakulembera mukuuma amateeka. Mukulu Balamu muwe ebiragiro naye nga nammwe muli bamanyi b'amateeka. Muwambye abaana baffe, musibye abantu nga temubakenyiza kujja mu makooti, nga otambulira mu ggwanga ery'obumenyi bw'amateeka mwami Balamu kigenda kukubeerera kizibu okukwatisa bannayuganda amateeka. So nyongera okusaba nti twongere okutunuulira ekinyusi kyaki ekireeta embeera efaananako bwetyo. Ani yali agadde okunywa omwenge n'agwa ku ttaka. Era even the consequences of the impact of abantu okubanga abantu b'eggwanga abasinga obungi bamalira budde mu kunywa mwenge. Bano abanywa omwenge bajja kusaba amalwaliro. Bano abanywa omwenge bajja kusaba amasomero, bajja kusaba amakubo, bajja kusaba obutale. They are not productive. Human capital report yafuluma okulaga mukozesa mutya bannansi. Report neeraga nti kunze namugo okuva lwendaliddwa mpaka wenfa. A government eggwanga terisobola kunkozesa productively. Munkozesaako kumpi 30%. Kati ebitundu ebirala biragawa. If you cannot utilize your human capital mubasuubira muki. Njagala okutegeeza eggwanga nti tuli mu kabiga. Bwe twogera mulooza bya bufuzi naye ate kibi nnyo okuba n'abakulembeze abali mu government nga buli kiseera baba mu flat politics. Butya obwedwe twenywereza mu buyinza at any cost. Kati mwasalawo oba abantu banywa omwenge oba tebagunywa mwekasita muba nga muli mu bukulembeze. So bwe tutaddewo okutunuulira the core of leadership, mwabali mu maofiisi mwamusaanidde okugabeeramu, mwabali mu bukulembeze mwabufuna mazima n'obwenkanya. Tosobola kuba na moral authority ekwatisa mpisa nga gwe tozirina. Tosobola kuba na moral authority ogamba muntu nti okoze ekikyamu nga nammwe mu bikyamu mubutambulira. So nze ndowooza ate ne gavumenti erekera okukolera mu bajjo. Stop working in silos. Onaddukira eno onaddukira eri. Let's have an organized government. Naye nga ffe tukimanyi nti bino bye mukola dduka eno dduka eri, it's for the interest of politics. Naye si buweereza bwa bannayuganda. So tujja kusaba gavumenti eno number 1 muwe ofiisi zaffe ekitiibwa. Muteekemu abantu abasaanidde okuba mu maofiisi ago. N'olaba minisita ali ku TV naye nga byayogera bakubuuza lino etteeka kino ekiragiro kyokola okijja mu tteeka ki. Nti simanyi a licensing authority. A licensing authority is not a principal law. Kuwa license agikuwa nti kola. Bw'asobola okuwa ebiragiro naye ebiragiro nange ombuuza nti ebiragiro byontupa obimpeera mu tteeka ki. So nze ndaba we have run short of the basics and standards of how we should serve the people. Government ewa kibayita basic standard delivery. Basic standards of giving services to the people. I think we should be compliant. Bannayuganda tebasabye bingi. Naye ate naffe we have fallen short of the basics. So mwami Balamu dduka ojja mukola ebiragiro ojja kubiwa. Naye nsaba muddeyo nga government organize yourself. All yourselves okulaba how best you can serve Ugandans. Bannayuganda bawulize, bannayuganda baagala ensi yaabwe, naffe tuli ready oba respecting abakulembeze baffe. That is nammwe nga mukoze ebibaweesa ekitiibwa. Twalinga tucomplaining nti bannanga abantu abamu babawadde ebifo bino tebasaanidde. Si lwakuba nti twali tetubaagala. Naye nga tulaba you ought to have done better. Mwali badde mukolera ewalala, mwali badde musavinga better mu bifo ebimu. Naye nga saawe muli. So ndowooza mwami Museveni agenda ekiraba nti it's bad okukwata ebifo bya gavumenti ebivunaanyizibwa n'obiteekamu ebyobufuzi. Mukyala wange bwe yavaayo okwogera nti eno mu human rights simanyi ono tasobola kwegulira ddagala muwe akalimu awo asobola okugula eddagala. Ono tasobola kwebeezaawo embeera emunyize nnyo muwe wano akalimu. Kirungi n'okampa neebeezeewo naye mpa obuvunaanyizibwa bwe nsobola okukola. So tuvumirira okunywa omwenge mu biseera by'emisana naye tusaba gavumenti ekole ogwayo mu ngeri y'okugema abantu obutagenda kunywa mwenge misana.